mwenno mukyali awo ebintu byatabuse dda bakadama ebyammwe bibi byayononese dda anti mu ggwanga lya Saudi Arabia buli kimu kyakyuse ebintu bitandise okutabuka bitabuse eno bitabuse eri gavumenti nga tennabakuzaako mukono bannange ku ndagaano wakati wa Uganda ne Saudi Arabia ebakkiriza imwe abannayuganda okuddamu okukolera mu Saudi Arabia bano abagenda okujja obuzi abapya abaagala okujja okukolera eno mugenda kubanga mukigwako anti tekyali kuddamu kuyingiza simu yonna mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'ozze kuba kyeyonga housemaid kankakuddiremu tekyali kuddamu kuyingiza simu yonna mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'ozze kukuba kyeyo ng'ozze kubeera housemaid anti mwe abalina amasimu mwe muviirako akabasa oba gwe nabwe tonnabagategera bw'oba tonnabagategera tuula wano wennyini and hello people, this is your girl Sheila Adita, and if you haven't subscribed on my YouTube channel, trust me my dear darling, you're missing a lot and a lot of information. What you have to do is to come and subscribe on my YouTube channel. The word subscribe is down below, just click on it, tap on the notification bell below so that you don't miss any of my videos. You will get notified whenever I upload a new video for you. Jango bedeng or twega join us so that we can make our own community where we can get inspired, motivated, and get counseled, guidance. Jangu obirenga otwegattako wano wennyini atera jukira nze Adita nze mbeerawo battle zako updates season nazo ezigenda maso. So today's video tugenda kubanga tuwogera ku mateeka amapya ag'obutakkiriza ba housemaid kubeera n'amasimu abawarabu beemulugunyiza. Ngenda kubanga mbatwalako mu katambi akamu mukawuliriza ate era tumale tukaweeko endowooza. See you. Gwe Kadama ali eyo genda ku status yo oppositinge oba mu luwarabu olutonotono lw'omanyi nti okunzijjako essimu okunzijjako access ku ssimu teri kukola. Mwenna mukikole kubanga bana basajja baluka lukwe lwakukujjako simu lwakukujjako access ku simu ng'oluyingira ensi yaabwe Saudi Arabia oddamu okufuna communication ku bantu bo ng'ogifuluma omuwalabu alyoka kukola kyayagala nga toyina wadde gy'okuba buyambi ogenda kusalibwanga bubuzi. Olukwe luva mu government yewammwe Uganda ne luguyunga kuki ne luyunga kuki ne luyunga mu bikampani kati buli mwana gwe batwala omupya basooka musayiningisa nti gyogenda toyina kuba na simu. Okimanyi? Obadde okimanyi? Okutandika mu gwokusatu bagenda kujjako access ku simu yo nga tokyasobola kufuna access ku simu. Tubagamba mulwane nga bukyali muli mu byakweraga busolo muli mu bya buseegu muli mu nakanka kajjo wisimanyi sefuko ebitabayamba kati nebyo ebya nakanka kasimanyi jo wisefuko byonna bigenda kuggwawo. Nkubuulira tubagamba tugende ku Twitter tulwane ng'okyayina obusobozi ng'okyayina access ng'osobola okwerwanirira naye ogenda kutuuka nga tosobola kwogera wadde ne Kadama omulala. Ogenda kutuuka nga tosobola kwogera wadde ne maama wo wadde okubira kampani ng'omuwalabu akunyiga nga tokisobola. Okiwulira? Tulina okulwana wano. Kola status yo ogiteekeko nga mamaawo ne papaawo baziraba. Oteekewo tewali wonzigirako access wonzigirako essimu teri kukola. Kino mukirwaniseewo nga bukyali nga mukyakiyina wonzigirako essimu teri kukola. Benyumize ba mama bonna simanyi ba papa nga bonna balaba ezo status okuva mu bakadama baabwe. Fenna sheyalingira muno ne munna sheyalingire muno gamba muno ne munna agambe munne basooke teriyo kukola kasita bakujjako access ku simu. Ekyo bakimanye. Okiwulira? Temuli bwana buto temuli bisolo muli bantu. Eyo communication we bagikujjako oba owedde bagenda kukukola bye baagala. Kampani ziri mu lukwe, government ya Uganda eri mu lukwe. Obadde okitegeera kubanga balaba mubasuuza omugaati. Kye nabagamba nti twegatte tugende ku Twitter tulwanyise enkola eno enkola z'abana basajja ziveewo ne mulirakisinga. Okiwulira?
munnange geega amawulire amapya agaliwo nti gwe wenna ayagala okujja no okuba ekyeyo oyina sooka kusayininga nti nno togenda kukkirizibwa kubanga okozesa essimu okumala emyaka 2 paka nga ozeeyo mu ggwanga lyo Uganda anti kweko okwemulugunya okuliwo jjukira eno gye tukolera tebagala tubeere nga tufulumya information ku biki batukola lwaki babitukola tebagala tubeere nga tubyogerako so gye tukoma okubyogerako ne tuteekayo obutambi baba batukwata bamama batukuba eno bino tebatuwa mmere eno batusibye eno bino eno biri so Abawarabu bano balaba nga they are not safe information yaabwe efuluma so ndowooza batuddemu wali ne bagamba tubateekeko kino intine ekyokubeera n'essimu kibeere nga tekikkirizibwa era babeere nga bakigana wabula ffe ng'Abannayuganda naddala abakolera eno we disagree with that era nga tewali muntu n'omu asobola kukikkiriza tokkiriza kukujjako ssimu oli wadde mbogamba mukamawo if I have no phone sigenda kubanga nkola jjukira Jose okukola oli mu nsi mpya abantu bapya tobamanyi oleseyo family ewaka oleseyo abaana bazadde bo you have to have access to your phone so that omanyi biki ebigwa mu nsi yo teekako n'abantu bewalika ewaka wabula nga tete tugenda kukomaoko kugendako ewa mwana muwala rape nakito being a Valentine today mwana muwala ono omwami we avuddeyo n'amuwa obubaka era kineno nga bisaasaanyi nnyo ku social media Abannayuganda bonna bali mu kwogera bwama ebano tebayawukana ebano batweragirako ebano baali batulimba wabula nga ate ngenda batwalako mu katambi akamu akalaga bindeeba ng'ali mu kugamba mukazi we nga bwamwagala ennyo teekako tumale naffe tubaweeko ku ndowooza zaffe ng'abantu ate era tufundikire video gwe kyolina okukola ku subscribinga kwata ku notification bell otulemereko otubeereko so that buli video yonna gye tuteekayo obeere nga tomisinga update neemuka tugendeko mu katambi era nze ndi wano kacaayi neenywera Kusoko uli wano nga Remy bamuweereza obubaka bwa Valentine bindeeba naye temuli linnya lya muntu gwaweereza bubaka soko ulire. Hey my love, my future. What's up, girl? Yeah, it's a Valentine's Day, girl. Being far from you on this day has been the hardest thing this year. But I want to let you know that not even the distance can change how I feel about you. I love you, my one and only wife, and I'm here to wish you a beautiful Valentine's Day. See you soon, see you around. Thank you. Hey my love, my future. What's up, girl? Yeah, it's a Valentine's Day, girl. Being far from you on this day has been the hardest thing this year. But I want to let you know that not even the distance can change how I feel. Bubaka kyo obutali mu linnya lya muntu gweereza Valentine. Nze ngamba alimba. Obubaka si bwa Remy. Obubaka bwadde bugenda walala buno. Alimba. ndowooza akatambyako mukalabye bulungi nnyo ngenda kubanga ninda comments zammwe awono mu comments box kubanga eva ebeera open ate nanjagala okubajjukiza nti abatuusako updates zino si muntu mulala yenna nze Sheila Adita nze batuusako toneerabira face yange girabe bulungi comment box injirekawo ngeri open so that imba njagala kumanya mutegeddemu ki ebintu bye mbagamye mubitegedde ate era video webe kunyumidde don't toweekubagiza tokola ki wabula tuwe thumb up tuwe like otuze muko kumanyifa abakola obutambinga buneeno tuwo obubaka bwonna bw'oyagala tubeere nga tubukutuusaako wabula nze nga Adita nze I'm happy whenever I see other people happy simanyi nti oba babadde batulimba oba babadde bayagala kutrendinga oba rape yeyaguza omusajja oba babadde mu nteeseganya oba biki ebigenda mu maaso relationships are ever like that people fight ne bamala ne baddawo obuto they console themselves ne balwana leero ne bayomba ne benyigira enkera ne beddira so love is all about that watali kulwana tewali love watali kwenyigira tewali love so omusajja waba yakomyewo good for her nze sikirinako buzibu naye abakazi mulina okumanya ekintu kimu banange bw'oba oli mu relationship omusajja nakola ekintu ekitali kirungi don't come into media ebintu ebyo byogereko after all that's your life. Your life has to be private to some people, most especially as fete twagala kumanya ewali amaziga go lyesanyu lyaffe batono nnyo abagenda okuvayo kaba naawe so ekyo abakyala mukigge yenze Sheila Adita commenting out manye eki kyolowooza akatambi kano oba okafunye ate era imbagalanyi.